Kizenzi by'amaso omukwano yandage ekkubo Sansanya mwami Kibera webale kumpa mukisa guno era atwala mukisa guno okuwaniriza Right Honorable Speaker Mama Kadaga Rebecca webale kujja era atwala mukisa guno okuwaniriza abakulembeze baffe mu ddiini okuva Uganda Central Conference tubaniriza nnyo n'abagenyi bonna abayite abaami n'abakyala mu biti byammwe mwebale kujja mu Adventist Business Conference eyokuna zayogerako nammwe siri mulala z'omukenkufu yennyini Julius Nyanzi okuva mu Prof Bioresearch era nga nkola emboozi z'omukenkufu ku Prime Radio buli Lwasande era leero gye nakidde okuva saawa 3 paka saawa 4 era nenkola n'emboozi z'omukenkufu ku Bukedde TV era gyenvudde kati okukola ki kujja wano sakisonnya okubeera nammwe wano batamanyi ndi musajja muyivu nga namaliriza Makerere mu mwaka gwa 2014 nga nasoma bya kutabula ddagala ne chemistry nga kwotadde n'okusoma emiddo oba kiwandiise botany tukoze tukoledde eddala era nga n'omwezi guno oguwedde muwuuma wano bannonda ng'omuntu asinze okuyiiya ebintu ebigasa abantu nempangula amakolero gali mutwalo n'okusoma naye nga nzitukira bwe nasooka okujja wano bangoba oba saayina sente najja nenekakatika ku budaala neŋamba guno ngwagala nga ndowooza bintu by'abana makolero ba Uganda Build ki ne baŋamba ssebo dola 10 biliyo ziina ne mbagamba ne shiringi teziweze bulungi ne baŋamba ssebo ddayo ne mbagamba kagende eri mu bafumba amatooke nze kyenjagala kubaako mu mwoleso gw'abaki gw'abannamakolero naye bambi tebampuliriza naye ngenda nali nfuluma gate wali nga ndi disappointed okusaba mukwano gwange naŋŋamba jangu tugende wali Uganda small scale tugenda kuwa omukisa bali bakwata mpola nengendayo nenjogera nabo ne bampa akafo kaali kafuuti emu naye saafaayo neŋŋamba nze nyina okubeera mu mwoleso gw'abannamakolero awo nali mu mwaka gwange gwakubiri Makerere yali 2011 awo kati mu mbeera eyo sagwamu maanyi era nawe nsagala okole ki ogwemu amaanyi naye salina ssente bali bansaba $30 bali bansaba $200 almost neŋamba $30 ngajjeewa bwe kugende wa mukadde wange ye yali akola wayini Abakaritas Uganda bali bamuyigiriza okukola wayini nengendayo ne mugamba kale wayini waawe nno mumpe ngende mukutundire mu mwoleso gw'abannamakolero naye nga nze ekigendererwa njagala kutunda stevia nina omuddo ogwa sukaali gwenkola stevia sukaali w'obutonde bameka bamanyi ku stevia bameka mukoze omulimu mwebale kati omuddo ogwo guwooma emirundi 2 okusinga sukaali wa bulijjo era naguleese weeguli wali kati gwe nali njagala okutunda kubanga endokwa nali njijje mu Amerika bwe nali nkyasoma e Maryland wa Dr. Dalton Segawa nafuna omukisa okulisaakinga nenzula omuddo ogwo naye bwe nafuna omulimu ogw'okunoonyereza mu first year yange AGT Agrogenetic Technologies nga nzaaza butooke twazaazanga obutooke ne tubutunda e Rwanda ne tubutunda e Kenya ne tubutunda Ethiopia era nga nali nnyo omusaale mu protokezo kubanga nali mbitegeera bulungi nnyo naye mukama wange ne mugamba waliwo omuddo gwa sukaali osobola okukwata n'ojjako akakoola n'oteeka ku ki chai ye teyabirinamu interest ye yali matooke nemuleka saatifaako nekola mirimu gye naye nasanga abazungu bwe abajjanga mu meeting eyo okutumiitinga ne bampa omukisa okunjagala banjagala nnyo naye era bwe baddayo waabwe ne bagamba bwe mugenda eyo tulina omuddo gwaffe gwali Kaseese ne Rwenzori mountain area abasajja abazungu bagenda nagwo naye tulabirako nkubira kasimu nali awo ndi awo nga bampeereza imeyiro yakadde akasukaali tukoze eki tukalabye ne baŋŋamba naye gwe onaakafuna otya kubanga tebakkiriza kusaza middo okuva mu Amerika okujja wano ne mbagamba temufaayo muddire akakoola ako mukateeke mu baasa mukasindikenge ebbaluwa era nabagamba bafune obukoola obwo 5 ne mbagamba musobola okufuna potassium solution potassium mumumanyi abalimi
potassium ne mufuirako akakolako tekajja kufa era ne bafuna kulya service ne bakansindikira bwe bakabasindikira n'enzuruka wali ejjinja bisera bye Uganda lyebonyabonya nnyo kino ekiddo ky'okumazzi potassium kubanga twali tetumanyi mugaso kukola ki kukirimu naye nga nze nkimanyi nti enkuba bwe yatonyanga amazzi gagenda nga galimu ebiriisa ne gagenda paka mu nnyanja yaffe Nalubaale era ekiddo ekyo kyasengejjanga ebiriisa ebyo ne kibitereka mu makoola era ekiddo ekyo kye nakwata kuba nali nkiraba kikula sipiidi basajja ba gavumenti bagendayo kukisenda kikomawo bagendayo kukisenda kikomawo ne ngamba bano tebamanyi basonyiwe tebamanyi kye bakola ne ngendayo ne nkijjayo ne nkamulamu ekiddo amazzi kubanga kikolanga routing hormone kiyamba ekimera kyonna okufuna ebiki emirandira nekwata n'obumondo obw'ekabaali omanyi Uganda tuli gifted tuli ku mukululo gwa equator ate ng'ensi yaffe enyogoga oba mukitegeera twandisuubidde nti ensi yaffe engeri gyeri ku mukululo gwa equator yandibadde kati erina ebbugumu lyokka naye olaba kati omusana gwako enkuba nekola ki netonya kitu kya muwendo tusageza tulimu tusobola okulima sizoni zonna kuba kati South Africa ate bo obunyogo buba bungi bafuna ne winter era ensi yaffe ennungi nti kiraga nti erikwaya altitude nti eri waggulu tobolaba omugga Kiyira guyiwa gugenda wa Misiri ate nga batugamba Misiri yeri mu north segeza ffe tugisinga obuwanvu above sea level kati ebyo byonna bwe nabitunuulira ne ngamba guno omuddo tujja sobola okukola ki ogulima nengenda wali ejjinja n'ekijjayo ekiddo n'ekikamula nenfuna n'obumondo bw'ekabaale ne bujjamu amazzi n'enteeka mu giraasi kubanga bino bye nali nkolanga naye saagala kukozesa chemicals n'enteekamu akakoola kange ne kaleeta emirandira endokwe yasooka ne gitwala Makerere baprofesa baalinga bansomesa ne bagamba nkoze sukaali owaki obutonde era njagala mu promoting bo baŋŋamba omanyi oba okola wandiikamu ekitabo thesis oba doctorate kokyali muto ne mbawuliriza naye ne mbagamba nze ndi musajja businessman bintu byokuwandiika munayagala munaasangayo ne ngamba genze lugogo okupromotinga biseera ebyo mugenzi mu Rwanda yali afuddeyo naye nga waliwo mukadde wange TS Kasa yali trade fair manager ne muleetera proposal y'okumpa ekifo nga bwe badde batandikidde emboozi nangamba tolina ssente nengamba kale talina ssente talya lindaasi nange ngenzi mu kufuluma nenkomawo nenfuna akasipesa ako mukadde wange nemujjako egyo emitwalo 3 netunda endokwa 10 nekola emitwalo 4 agaki agenda okwa Gustavia endokwa ezo naye mukadde wange wayiniye teyatambula yansala naye saagala muddiza amawulire mabi nti wayini akoze eki nekwatako emitwalo 10 nesooka ngimuwa nemugamba ogira okwata emitwalo gino emeka 10 natuuzeyo wayini wa mitwalo emeka 10 nendaba nga akoze losi ya mitwalo 2 naye nengamba kabwe nakola kasente njamusasula era nemusasula mpolampola bwekityo bwe tutandise okugyewa erugogo jajali mwaka gwa 2011 nakyasoma naye kati emyaka bwe giyiseewo kati 7 ne banondanga omusajja asinga okuyiya muki mu Uganda singa ekirooto kyange nakikomyawo ekya bizinesi sandisobodde kutuuka wano bwe tutuuse era abakulu bonna abansangawo bakuba mu ngalo kubanga baana banga nzize ate nekati bwe tukoze eki bwekituuse bwogera ku bannamakolero abato erinnya lyange terikola ki kubanga omwaka guno nawangula Pakasa the most innovative youth alive omuvubuka akyasinze okuyiiya ng'akyassa kintu kikulu nnyo nenvaawo nempangula Private Sector Foundation Uganda the most innovative Uganda waliwo ebitiibwa ebisingaawo singa mbadde mubikonde nandibadde nga Muhammad Ali mbule zonna nzikola ki KBF WPO naye kati kyegezaako balaga omuntu ayogera nammwe asaanidde okwogerako naki kubanga tutandise okuva wansi nga tujja kutuzimba ekintu kino nebaza Prime Radio ne management yayo n'okusingira ddala omukyala gwe bayita Nagadya Esther waali Esther afulumyemu omugole waffe
Yandaga Prime Radio. Yate emirundi mingi n'apanga n'obuzindalo bw'abeerera streaminga live. Nemugamba nja kujja nakyetegereza naye kugamba Esther twateeba watuufu. Kubanga wenyaga twateeba watuufu nategese omusomo gwe bayita The Great Sundowner. Manyi omusomo gwa Great Sundowner abasinga mwabuulira naye temwazze. Omukyala yoyo bambi Nagada Esther Yandaga Prime Radio. Twategese omusomo twakoze ebyafaayo, twakoze ennyama ya ffene, the first of its kind. Ababadde bameka ababadde mu Sundowner baabo bwe bali balidde ku nnyama yaki lwakuba ffe twagala nnyo pokopoko kifo tusinga mu Guinness World Book of Records. Omuddugavu akoze ennyama yaki, tugenda kuwona gawuti, tugenda kuwona ndwadde n'ennyama arthritis. So n'abasabadde ensuubidde nti n'abakolera ku nnyama y'effene naye abantu baalwana mu Sundowner nezigwamu amaanyi, amazzi g'ennyama ne gabula ki tegetabula abantu naye n'obudde tebujja kola ki. Bw'oba mwagadde okujja okusoma ennyama y'effene mujja kujja ku Equatorial Mall ekisenge 152. Nina ne CD z'empandiise kubanga nfunye omukisa nkikiddeko Uganda mu kikolekisiyo olw'aba innovators era eri Madam Speaker bangamba ensi yo tebakumanyi. It is very very absurd to embrace the talent. Mzungu akulabirawo mangu n'ajja ng'akola ki akunakyalinga paka w'otuuka naye mbakiikiridde ku kikolekisiyo abakolera sukaali ow'amazzi owa stevia obwomuddo sirikoti mutunda ebweru, mutunda mu Europe, mutunda mu Asia naye mwe temunaba mutegeera bulungi ekyo ate kati mukutwala ki sukaali. Naye kati olwaleero ntuze basomese okutandikawo emirimu. Omwaka gwedde n'abasomesa okukola eddagala ly'engato bameka baliwo mu ebisi eyaggwa abayiganyi bali mukola abasigadde tebafunye budde bujja. Kale kati olwaleero bayitiramu mu bwangu olw'obudde olw'okuba nti butono babulira emirimu emitono gy'osobola okukola ki okutandikawo. Katandike simanyi oba mulina kamera vidiyo yamwe mulaba kambayigiriza okukola amamera mugamanyi amamera ge ga sprouts ensigo kasitefulumya omulandira. Kamera maanyi oba vidiyo maanyi osobola okubatunuza mugano ge bayita amamera. Amamera nago bizinesi y'amaanyi. Ennaku zino abavubuka temukyalina ttaka olw'okuba nti ettaka lyammwe mulisinze mugende mufune sente za betting. Buli waddeyo abasajja bamanerenda ne bagaggawala. Kati obutaba na ttaka tulina okufuna solution kubanga tulina obbakomyawo bazemu batandika okukola ki okola. Kati amamera sidi za mitwalo 2 eza emboozi z'omukenkufu kuliko data kuliko mata so jefunira wala isirimba ani awakana kati tukimanyi nti ensigo zonna zitereka ebiriisa mu nsigo omunda oba ekimera kyonna bwe kiba kikula kisika eminnyo mu ttaka ne kitereka mu nsigo. Kati bwe kitereka mu nsigo ensigo ejjudde ebiriisa kyekula bagiyita seed banka. Bongerako akagambo banka mubaamu byamaguzi golodi sente. Kati ensigo zino ensi kati ekyuse abantu bafuuyira nnyo eddagala. Waliwo kati eddagala lino erya roketi baaliwera ku katale k'ensi yonna ne mu China balikola nayo tebalifuuza naye ate wano kyalirabawa katale buzibu bw'amaanyi bwe tulina kookola afuusa eki kookolo olw'okuba nti obutwa buyitiridde mu nnimiro abantu bafuuyira nnyo ate wano abantu bali fane. Wano w'osanga omulimi neyeesabika neyeteekako ovaloolo ovakooti n'ennyindo n'akola ki n'akwata ekigomba kye n'afuuyira ennyaanya ate ng'ennyaanya egyo agenda okukola ki naye n'omubuuza lwaki tosabisa ennyaanya okusinga gwegenda okukola ki kwesabika oba lwaki tosabise munda mu kyenda kitwagala obutwa bukuyingire ate kiri kyofuuyira kigenda wa mu lubuto. Kale ekitwa ekyo kyamutaana kati obutwa bwe buyitidde buleesa ebizibu. Kati ensigo ekukyusa negamba katutandike okulya amaki amamera nogakolamu obuugi kubanga amamera gajjudde ebiriisa ate amamera togafuuyira. Amamera togakola ki okugafuuyira
ate ne gakula mangu munaku 3 oba okola akasente. Kati tuddira ensigo oba za bijanjaalo oba za ntungo oba ensigo zonna ze mumanyi oba za fene oba za ki oba soya ne tuzinyiika mu mazzi ne tukola ki? Step esooka ozinyiika mu mazzi paka bwe zikka wansi masoma density ensigo enywa amazzi paka weekola ki? Omuntu bw'ava mu nnyanja anywa amazzi paka bwakola ki? Wabira anazitoa kati ensigo bwe zimala okukka wansi katugeze baketi namba otaddemu kiro yo emu ey'ensigo katukozesa za bijanjaalo. Omala oziteekamu teekamu preservative mubonabona ne preservative zino ez'ekizungu ne zibookya enzymes ebiriisi kugamba ebirungo ebikuba emmere ogenda okukakana ng'omuntu takyasobola nakufuna biriisa ogamba ye gundi alina ssente naye musiiwuufu ate ebiriisa tebiyingira mu ki?